Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abalungi abatulaba nate era nga tuli ku programu yaffe eya buli Sunday n'olwokusatu emanyiddwa nga The Business Mind. Business Mind ebeera ku mukutu Extra Digest mugoba nsonga. Era nga nkugamba eno gy'osinziira okubanga otulaba tukwanirizaako nate olunaku olwaleero. Muli mutya mugamba mutya tukyagendera ddala mu maaso ne programu yaffe ekwatagana ku retirement planning oba retirement planning nga kwotadde ne gambling with retirement gye tuliko. Tukomyewo nate n'ekitundu kyaffe ekyokubiri olunaku olwaleero. Nja kusaba mwami Chris Lule abuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba mbanirizaako nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekya retirement and gambling with retirement. Mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe, mwebale kusubscribinga, mwebale kubeera abantu balungi nnyo, mwebale kuyita mu wiiki abafunye ebirungi tubeebalizaako n'abafunye okusoomoozebwa nabo tubasabira omutonzi abasaasire bisobole okutambula obulungi. Tweyanza nnyo tweyanzege. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga ne program yaffe ya Business Mind. Hashtag eri The Business Mind everywhere hashtag. Ne waba commenting just say hashtag Business Mind. Kitusobozesa n'abakugu baffe aba internet okutrackinga okulaba kiki oba ogambye okuteesa okuwabula nga kwotadde n'okulungamya. Ku lwokusatu oluwedde nakugamba nti bwe tukoma tujja kutunulira ensonga lwaki retirement planning eri so essential oba crucial oba ogyetaaga nnyo. Chris, lukwakwayo ojja kutumenyera ensonga ezo lwaki retirement eri so essential and so crucial. Tutandikirawo tweyanziza nnyo tweyanzege. Abalungi abatulaba era nnyongera okubaaniriza ekibuuzo kiri nti lwaki omuntu yalibadde nabagamba mu part 1 yaffe nembaga nti buli muntu kekiba nti omuntu oyo afunye sente zisooka mu nsawo yo nga waakatandika okukola kwe kuva sente zitandika oba ezigulawo account gye tuyita retirement fund account. Retirement fund account si abantu bali mu kuwumula oba abasemberedde okuwumula oba abawumula, wabula yaabo abatandika era abatusooka okufuna ssente. Buvunaanyizibwa bwa buli muntu atulaba naddala ng'alaba programu eno okugufuula omulimo era okukikola akagenderere okutegekera obukadde bwo ng'okyalimu embavu ng'okyalina n'amaanyi agadduka wano na wali. Ngeri nyingi nnyo era nsonga nnyingi lwaki buli muntu yali yeetaaze okubeera ne retirement planning oba okuteekateekera okuwumulako okw'obukadde obulungi. Era ensonga ziweererako ddala naye ngenda ziyitamu nga nzimenyamu kuba ezisinga muzimanyi. Ensonga esooka lwaki wali etegekedde okuwumulako obukadde bwo. No one can work forever. Tewali muntu agenda kukola bbanga lyonna. Tewali anaakolanga lubeerera. Era waliwo ekiseera wogenda okutuuka nga bwe twali tuwogedde wali omubiri guyita mu stages ez'enjawulo. Emyaka emivubuka obeera n'effujjo lingi, obeera n'amaanyi mangi bingi bye bakugaana n'obikola. Omwana asobola okuzannya okuva ku makya paka enjuba kuziba gwali mu 5, 48, 60 tokyabisobola. N'olw'ensonga eyo no one can work forever. Eyo y'emu ku nsonga lwaki weetaaga okuplaningira retirement. Ensonga ey'okubiri, the average life expectancy nayo yeeyongedde. Actually it has increased over time. Luli life expectancy abantu myaka 48 sirimu yali mungi. Ng'omuntu olumukwatamu katono amenya mu jjenje katono nnyo omuntu ng'agende wa Ssenkaaba. Naye kakati tuyina eddagala eriweweeza oba oliawo ne ba scientists omulimu bagukolako ku making sure nti n'eriwonya lirabika. Si bwe guli taata? N'olw'ensonga eyo weetaaga okutetenkanyiza obukadde bwo oba okubuplaningira kubanga the average life expectancy has increased. N'olw'ensonga eyo ebitundutundu 6 ku buli 100 tulowooza nti ogenda kuwangaala era ogenda kususa emyaka 55. Naye bw'onaaba ozikyusizza bintu ki by'ogenda okuba nga okolako. Mu buufu obwo lwaki walibadde weetaaga retirement y'ensonga lwaki tugambye nti as the life expectancy has increased the need to have financial planning about your retirement. Ensonga ey'okusatu aya complications ebintu bingi byeyongedde by the way. Obulamu obwaffe obwa bulijjo buli challenge mu ngeri ez'enjawulo kati.
bintu bingi medical emergencies kati mpitirivu tulaba kansa mungi n'agalwadde agaagalala kwegamba complications zisusse n'olw'ensonga eyo ate mu myaka gino egy'abakadde baffe nga bakuzeemu sukaali gyatusanga pressure gyatusanga stroke zitusanga okuwubwa mu mutwe gye kutusanga kati ebyo byonna weetaaga obbiteekateekera ng'okyali mu myaka emito so ekyokubiri why you need to prepare and plan for your retirement yeno yokka yengeri gy'osobola okufulfillingamu your life aspirations ebintu by'obadde oyagala bulijjo okukola mu bulamu mu myaka gino emito oba emivubuka oba emikozi kiyinza obutasoboka kukola bintu by'oyagala oyinza obutabeera goofa nga time tojja gifuna ne bw'obeera omaze okuritayaringa ng'owumudde kyanguwa nnyo okugenda wali ewaffe Entebbe golf course oba n'ogenda wali leka wano okuliraana Garden City Useful Road then ne weeyagala ne banno ensonga endala okulirayinga ku one source of income is also risky okulirayinga ku one source of income ebbanga lyo lyonna kaba katyabaga kyabulabe nnyo so there is need to create alternatives oba kye tuyita multiple sources of incomes ng'ezo nazo ziri mu retirement ate nga tuinvestinze ne mu retirement funds ezireeta that percentage that comes in on a monthly basis then lwaki twetaaga okutegekera abakadde tuleme kukolimira baana nakubataataaganya kirungi nnyo mubaweeredde IBRAH naawe oli muzadde oweerera abaana tuweeredde era tukyaweerera naye abaana tuleme bafuula investment option kubanga kisoboka bulungi nnyo kubanga sente zitutaddemu n'ebitajja bulungi ebintu kubanga abaana nabo temubakkiriza kufuna financial literacy waliwo omukadde awe yali ayagala gwe nali ngamba tukole abaana tubakoleko nangamba ate babyetaaga bakyali bato ne mubuuza banaatuuka byetaaga ddi so there is a need because you cannot depend on children alone abaana bayinza okutuuka ekiseera nga bayina kubanga nkubuulire abaana baffe betuzaala naye atuuka ekiseera ng'alina obuvunaanyizibwa obubwe bwafunye kubanga era naye bwakula asettinga family ye ayina abaana ayina bills z'emmotoka ayina bills z'awaka ayina okusasula ayina bills mpitirivu kati gwe gwasembayo okulowoozaako let us not always think nti abaana baffe tugenda kubeera always the first option that's why there is a need to always plan for our retirement so ekirala nti we need also to contribute to our families even during retirement mpulira nnyo kitegeeza kyekyo nti bwe muba tugeze muyina family meeting oba family gathering mpulira nnyo abantu abagamba nti oyo mumuleke yawumula talina ssente okuwumula kitegeeza butaba na nsimbi ukwaga wawumula kufuna towumula kufuna owumula nti amaanyi gakoze eki gakuwedde gakeeye towumula nti sigenda kuddamu kufuna wabula owumula nti amaanyi gakendedde ebintu bino mu byawule you do not retire not to earn you retire simply because energy levels ziri wansi zibadde depleted kubanga mu myaka gino egy'obuvubuka obadde n'okukakaalukana n'okutwagulwa kungi n'ensi so bw'oba otuuse emyaka giri families zammwe zikyabeetaaga nnyo ne bwe muba mumaze okuretiring you need to contribute mulina oweerera abazzukulu otegedde IBRAH mulina otwalako abazzukulu awo tubanyumirwe ku bulamu ebyo byonna obikola owumudde naye ogenda bikola otya ng'owumudde nga tewateekateekera bukadde bwo oinako 10,000 ku akawunti eza dola eza Uganda oli myaka nkaaga awo bato oyinaako because okuggulawo akawunti kwa mutwalo gusigalayo kale oyinako emitwalo 3 kati awo oba oyina 2 omutwalo gwabali oyinako ku akawunti mitwalo 3 ate onsaba abazzukulu nti bajje bawumulire babaana bampeereze kati nako twakagwamu nti kakodyo muba oweererezeeko ebintu totuseetinga tegekera obukadde bwoleka kumbalirako by the way abaana tukimanyi nti abakadde first priority gye tulina naye ate buli muntu ayinza olowooleza munne katugeze IBRAH singa tuli abaana 7 ndowooza nti IBRAH aweereza ne IBRAH alowooza Idris aweereza ne Idris alowooza okukakana ng'omukadde tafunye kati omuntu eyeetegekera owona ebintu bino wammanga togenda kukolimira baana togenda kwesikasika nabo ate tugenda kutondowala kamu bibiri nembonaabona nga ataazaala wazaala naye ate era walina ne paati eteekateekera obukadde bwo obuteekateekera kati nga nze mu myaka gino kurisirule gye ndimu yengeri yokka gye nsobola okutandika era nze abantu abatulaba mbagamba retirement fund account weeri era buli mwezi 10% of my earnings zigendayo sikibasomesa busomesa nti nakijje mu bitabo nkisomesa kuba nkikola
era ezo tezikwatibwako ne bw'ojjanga weesiza amasavu g'ekiyenje sizijjaako kubanga ezo si za emergency ate ensawo yo tebalira mu yange nze eyo yenteekateeka yange gye nabaga era gye ntambulirako discipline yange ngamba nti buli mwezi sente zenfuna nyina olumu nyina okwongerako yali badde 10% nenteekayo 20 kubanga bwe nteekayo 20 nkimanyi bulungi nnyo we naatuukira mu myaka nkaaga amalala gayinza okuba geeyongedde IBRAH mpozi sente zireeta ki amalala anti zipika omuliro okay kati akasemba wetaaga okudiversifyinga investments zo yensonga lwaki twetaaga retirement planning actually lwaki retirement planning is very essential nti you need to start planning early and you need to diversify your investment portfolios nabagamba sente zaffe zino bwe tubeera tuzisiga we are having the 6 financial asset classes tuteekemu real estate tuteekemu fixed incomes bonds and securities tuteekemu equities oba stock oba shares then tumale tuteekemu alternatives tuteekemu commodities alternatives tulinamuko private equity venture insurance policies n'ebintu ebirala then tumale tuteekene mu cash sente zo zibeerewo mu cash nga weetaaga akanyama owa bbuki omugamba leero sikimerubirizi ntemera ku mukono ate ku mukono njagala okuliraana egundi amavivi gente ng'olina choice mu byolya naye tugenda kutuuka wali nga kyebaagala kyebakuwa muzeeyo olina 10 kilo ya kakaaga tugenda kukuwa zino ezifiseewo retirement planning is very important era mugyemalireko okay. Zeze ensonga zennyinawo lwaki omuntu yali etaaze okuritayalinga kale tuweeko of course ensongo zituwadde then benefits ekisookera ddala bw'otuuka mu bukadde ogenda ku livinga that stress free life akasente okalina actually you have the money byebiri ebintu ebitaano bye nnamenya mbiddemuko katono nga mpitawo mangu you have the time you have the money you have the good health you can get enough sleep and you have built strong and impactful relationships ontegedde bulungi nnyo kati ebintu ebitaano ebyo bw'obanga obirina ogenda kubeera mu bulamu obutali mu stress osobola okufuna obujjanjabi bw'oba obwetaaze mu budde bw'obwagaliramu osobola okugenda eka ne weebaka obudde bw'oba weetaaze mu kiseera kyonna ky'oba oyagadde as long as ebintu ebyo ebitaano wabissa mu nkola era ng'obimanyi time sleep twagamba omuntu tasavinga sente zokka mu retirement you save your time you save your sleep kendeeza ku tulotwo otwongereyo mu bukadde kendeeza ku sente z'osaasaanya kati ozongereyo mu bukadde kendeeza ku by'obadde onywa by'obadde ototobeza by'oyiwa ku mutima okugunafuya obyongereyo mu bukadde buli kintu kyonna ky'oyagala ekirungi ogenda kisangayo iphone zijja kubaayo ate ziri ziyinza n'okuba kamera nga 23 oba 5 n'olw'ensonga eyo ogenda kubeera mu bulamu obuli stress free nga okola ekintu ky'oyagala mu kiseera mw'okikola ki mw'okyagalira tubeere mu bulamu obutali mu kolimira balala nga wabula epaati gye tusigazizza ya enjoyment after enjoyment then money works for you buli lw'obeera mu retirement benefits nga waplaninga bulungi nnyo okuwumulaako sente ze zibeera zikolerera you do not have to work for money but money is working for you sente ziba oba tokyayina mululu lema kubeera mu interview ng'olina emyaka 66 oli mu kubisanya na muvubuka wa myaka 38 utandise okulistinga achievements zo I have worked here I have been here I have been this side I'm not saying experience tetugyetaaga tugyagala but tulekere the young generation also to contribute to their country bwekifo ky'olimu bw'oba toyagala kivaamu ng'oyagala kibeera mu bbanga lyonna bano abaana abato be muweeredde era be musomesa mbuuza nnyo abantu abatayagala mu bifo bye babaddemu ebbanga eddene b'oweeredde ne b'osomeseza oyagala bakole ki bw'obanga wooli toyagala vaawo n'olw'ensonga eyo tukkirize sente zitukolerere mu kifo kyaffe okukolerera ki okukolerera sente then waliwo okuba nti buli sente ze tufuna IBRAH ndowooza kankozesa omukisa guno abantu mbagambe sente ne bw'oba oziterese ku account ziri affected by inflation either y'owansi oba ey'owaggulu kakati buli lwoba ng'oinvestinze sente zo mu bintu naddala mu long term investments kikuyambako okukushoninga against inflation okubisanya ne sente zo singa sente zibeera ku account obanga nze ntegese investments zange ziri mu bintu birala kiba kitegeeza you can beat the inflation returns nti zigenda kubeera kubanga bw'obeera okugeza kilo y'ennyama mu 210 ndowooza yali mu 1025 oba 13 olwaleero eri mu 1 kitundu
singa mba nalinayo miliyoni zange 3 oba nalinayo emitwalo gyange 3 mu banka olwaleero emitwalo 3 zigula kilo z'ennyama 2 mu 210 zagulanga kilo z'ennyama 10 onfuna bulungi kitegeeza sente enafuye kitegeeza sente inflation egenda eginafuya so sente zino it is very important mu benefits ze tulina okubanga tuzidiversifying ne tuziteeka mu investment such that inflation itatataaganya kuyingiza kwaffe. Njagala kwebaza abasubscribinga ku Extra Digest Mugoba Nsonga nebaze nabo abalaba Business Mind attending classes online ne Chris, thank you. Then to those who come to office ne mubalaba aba logical ne caplog, thank you so much as well. Baina enteekateeka y'okubangula bamusaayi muto oba omujiji omuto. That is ngena kuzomwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 wajja kubaawo omusomo ogw'okubangula n'okushapinga abato tufune generation nga mu butuufu eri organized. Yeah, true. When it comes to business handling and managing. So registration is still going on. Osobola okuloginga on to www.caplog Financial Consult oba www.logicalmotivators. Oba ogende ku Facebook, oba ogende ku Nkuruma Road yawo emabega wa Uganda House ne Orient Bank. Ekizimbe kiriko obutafaali obumanyiddwa nga bukajjansi mu luzungu facing bricks. Bakiyita Uganda Cooperative Alliance Building. Mujja okubasanga ku mwaliro ogwokubiri oba second floor. Suit oba office number eri 32 C oba chia. Sanga mu mukyala ojja kumugamba nti nzize wano ku registeringa muwala wange oba muto wange oba mwanyinaze oba muganda wake. Then the rest mujja kutandikirawo. Engeri endala ndowooza ekyali badde kisinga obukulu lwaki twetaaga retirement planning yakusanyusa abantu batuliraanye. Kinyuma nnyo kisanyusa era kiweddembe mu mutima omuntu okubanga oli awo nga wawumula okola naye nga abantu abakuliraanye bakufunamu nnyo wabula nga so si ggwe kubafunamu. Tulina tendency eyo abaddugavu okulowooza nti bwe nnaawumula nteekwa kunoga bunozi mu balala naye naawe leka bakunoge ng'owumudde. Ontegedde ebbanga owumudde naye ng'okyali very actually ng'abaana bakyakufuniramu ddala kinene. Omwana yeetaaga okwewola miliyoni 10 nga muzeeyi eri emu ku makubo gaataddewo okufunako kasente. So si ggwe kutunuulira mwana oli ali mu kutetenkanya kasente kumufuula banka. So ndowooza zezo benefits ze nsobola okuyitamu entonotono tulyoke tugende ndowooza ku mutendera oguddako. Business Mind etebwamu ssente yaba Logical Motivators ne Caplog Financial Consult. Basange ku kibanja cha internet cha www.logicalmotivators.caplog Financial Consult. Eranga ne ku Facebook as well. Kwe bali njagala nga tuvuddeyo eyo njagala tutunuulire ebimu ku bibuuzo abantu bye basinga okubuuza era bye baagala okumanya, the basic questions about retirement planning. Omuntu ebibuuzo ebyo ndowooza bibadde byatuweebwa ba clients baffe be tulina aba logical. Yes, of course. Njagala kwebaza abasubscribinga ku Extra Digest Mugoba Nsonga nebaze nabo abalaba Business Mind attending classes online ne Chris, thank you. Then to those who come to office ne mubalaba aba logical ne caplog, thank you so much as well. Baina enteekateeka y'okubangula bamusaayi muto oba omujiji omuto. That is ngena kuzomwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 wajja kubaawo omusomo ogw'okubangula n'okushapinga abato tufune generation nga mu butuufu eri organized. Yeah, true. When it comes to business handling and managing. So registration is still going on. Osobola okuloginga on to www.caplog Financial Consult oba www.logicalmotivators. Oba ogende ku Facebook, oba ogende ku Nkuruma Road yawo emabega wa Uganda House ne Orient Bank. Ekizimbe kiriko obutafaali obumanyiddwa nga bukajjansi mu luzungu facing bricks. Bakiyita Uganda Cooperative Alliance Building. Mujja okubasanga ku mwaliro ogwokubiri oba second floor. Suit oba office number eri 32 C oba chia. Sanga mu mukyala ojja kumugamba nti nzize wano ku registeringa
muwala wange oba muto wange oba mwannyinaze oba muganda wake, then the rest mujja kutandikirawo. Okay. Sente zogenda okubanga oteekayo, then no calculating n'omanya bwe mba ndina emyaka olwaleero 35 nteekwa kuwumulira ku myaka ki era naaba nnyina sente mmeka era buli mwezi mba nteeka kuteekayo sente mmeka. Kagenda kubeera ku website okwo nga once you put in your tekaina any personal details zekakapturinga, tekakusaba account number, tekakusaba amanyago, wabula you just log on onto the website, then inoteeka mu details ezo nekakucalculating na nekakulaga nti weetaaga miliyoni 4 Mubanga weriti mu bbanga lya myaka 25. Buli mwezi weetaaga okusayo emitwalo 15. Bonaabo zitaddeyo bonaabo wumulidde ku myaka nkaga mwe sure deal 100% sente zezo ojja kuba nazo. Kati okuddayo ku kibuuzo nti how does one calculate his all our retirement package? Ekibuuzo ekyo ndowooza kankizeeyo bwe nti kigenda kusinziira ku bulamu bwote lifestyle gy'oteeseteese okubeera nayo. Kugenda okusinziira okucalculatinga sente mmeka ze weetaaga okuteekayo ku akawunti okusobola okusustaininga lifestyle gy'okyuzinze okugeza. Nze IBRAH nze Chris nyinza okubanga ngamba nti njagala mu retirement time yange mbeere nga ndi golfa. Teriyo golfa azannya golfu nga mwavu. Kiri ku record. Okujjako baboloboyi abatambuza ebisawo babayita nabo baboloboyi anti I don't know. Baboloboyi abatambuza ebisawo naye abamuzannya teri munaku golfer boy golf boy oba babayita ba golfer boy anti bali baboloboyi kati bali bolo mupira bano golf boy bano ba golfer boy tubatwaliraawo tebijja tukoya. So kisinzira lifestyle gy'okyuzinze ku myaka kwona awumulira kwosobola okusinzira okucalculatinga sente mmeka zojja okwetaaga. Kati kino kiba kyetaaga omuntu ndowooza personally ndowooza nga atukyalidde n'atuwa retirement needs ze naga njagala kumulira ku myaka 6 ontegedde nfuna sente bweziti sente mmeka ze nnyina okussa ebbali ate akantu kano ndowooza kajja kubeera ka buli muntu abenga akalina kikusobozese okubanga buli mwezi you can calculate gy'okoma okwongeza percentage ennene gy'okongeza ku sente z'onaawumula nazo. Bw'oteekayo below 10% era sente z'ogenda owumula nazo ziba ntono. Bw'oteekayo above 10% kitegeeza sente z'onaawumula nazo zigenda. So the calculation eno gye tuteekwa okubeera nayo wano yakumanya njagala kuwumulira ku myaka emeka na sente mmeka nfuna sente mmeka era percentage ki gye njagala okuteekayo. That is the only way you can calculate your retirement package. Nga tuzzeeko ziri ze tutereka ze batujjako mu misaala mu bitongole gye tukolera. Eno njogera ku nteekateeka ya ssekinnoomu retirement planning eyiyo nga gwe omuntu egenda okujjulirizibwa era esangibwewo ziri z'onaaba ofunye okuvaawa eri ziri egenda kuba nnyongereza. Oba ontegedde bulungi nnyo. Njagala tutunuulire lwaki abantu abasinga tebettanidde nnyo retirement planning. Kibuuzo ekyo nno nakyo kirungi. Lwaki omuwendo gw'Abannayuganda abasinze ndowooza we tuba tuconcentrating. Lwaki omuwendo gw'Abannayuganda abasinga tegwettanidde nnyo ku planningira retirement? Ensonga eri emu. Ebintu wano mu Uganda ebitayina nnyo makulu ffe bye tuwa amakulu. Ebirina amakulu obudde bwabyo tuba na buki na butono. Yensonga lwaki osanga nga kati eno programu ya retirement abantu abagitaddeko essira era abanaajagala era abanaagiraba omuwendo ate tosobola gugeraageranya na kakiriipu kwogera bwogezi ku bantu bayawukanye abayimbi abayawukanye kali ogenda kasanga nga kali waggulu nga kano kali wansi nnyo. Kyova olaba nti ne mu retirement tutuuka eyo ne tukaluubirizibwa. So bannayuganda lwaki tebettanidde ensonga ziri bbiri. Esooka our choice in content consumption. Choice yaffe mu content gwe tuyingiza mu kutereeza kubanga nabagamba omuntu abeerawo mu biba bisatu. You live for the body, for the spirit and for the mind. Ffe tuliisa mibiri ate ne tumala ne tuliisa ne brain. Naye lwakuba brain ebiseera ebisinga content gwe tugiwa si gwe yeetaaga. Brain egaziwa kumanya kintu ky'oyinamu ekintu kye kikwongerako buli lunaku. So si kugaziwa ng'oyongeramu biki ebitambula mu bulamu bw'abalala. Nze bwe mmanya abayimbi abaawukanye ekyo kintaasa kiti era kigaziya kiti enfuna yange. Bwe mmanya ba celebrities abakoze akasente nga balina ekyo kintaasizaawa tewali.
bw'omanya sente zibasasula Patrick Vieira oba Thierry Henry kikuyambira wa. Thank you so much. Okirese bulungi nnyo. Kati nze okujjuza omutwe gwange celebrity life. Nenga teyina kyegenda kungattako wadde okubaako kyengasa. Njagise ebbali nkole ku ebyo byemmanyi ebiina we bintwala. So ekitulemesezza content choice of content gwe tussa mu mitwe gyaffe atulemesezza okuteekateekera okuwumula kwaffe mu bukadde. Osanga n'omuntu ali above 40 nga MBs oba GBs 2 azimazeeko ali mu kulaba content atalina naye nga ali mu lugambo. Saagala kuba TV zaffe wano Uganda naye nakola ka research katono nnyo ne ntunuulira programming yazo nga bweri okuva ku Macha TV n'ekola olugambo paka njuba kuziba nga tewaliwo kintu kyonna kiyiseewo about financial literacy. Tewali. Byabufuzi lugambo, byabufuzi lugambo. Omuntu abadde yeebuuza lwaki economy ya Uganda eperforminga bubi totunula walala wonna. Setting yaffe gye tulimu bino tebirimu na bukulembeze bwa Uganda kubanga omukulembeze si ya operating activities zino sibwe guli taata. Kakati programming gye tulinako ku Macha lugambo zikeereko zonna oteekeko buli wamu waliwo olugambo. Kakati bwe kibanga oyo ye content gwe tussa muno how do you expect me okutegeera retirement needs zange nga content gwe nteekayo takwatagana tayina na kintu na kimu kyayogera ku retirement planning. Ensonga ey'okubiri tetuyina nga bannayuganda kye tuyita financial literacy. Tetumanyi finance butya bwatambula. Singa tukwata kamera ne tuziyisa mu bantu wano ne tubabuuza abamu nti who creates money and how does money work, what is inflation, how does inflation affect my earning, ebyo byonna ogenda kwesanga nga out of 197.5% tebalina kye bamanyi. Era that's why you see nti we twali hit by credit crunch abantu tebabitegeera. Abantu babeeranga awo ng'osanga abantu nga bagamba mbu waliwo ekintu ekyazze ekinyigiriza sente. Ng'omusajja akubye ekikalu asibye ettayi ayambadde ne kooti ali smart n'asala n'akaviiri. Credit crunch mbwa n'ebirabika bigenda kukosa bagaggagagga abo tebina bwe tukwatirako kugamba nga yendowooza yaabwe nti abantu tebafunye financial literacy amala. Era eggwanga Uganda twetaaga ffenna nga nange mwendi kuba nange ndi muyizi twetaaga okubangulwa tutegeere kati gwe kyobadde oyogerako eyo credit crash ekyagireeta na lwaki yaliwo ndowooza nga nkiwadde direct meaning abantu essente ezaali mu kubanjibwa zaali zisinga essente ezisobola okuva mu bakozi okusasula amabanja gaabwe. Nti abantu abali operating ne credit cards zaabwe mu kugula ebintu okugeza okugula amayumba okugula amamotoka portfolio eyo yatuuka ne exceeding level kwe basobola okugimanejingira nti abantu batuuka ekiseera nga tebakyasobola kusasula kye beewoze yali credit crash. Okay, njagala tutunulire abantu abasinga baba bawummudde ebitundu ku buli 100 ebitundu 85 roughly baferebwa ne banyagibwa ne bukeera ku Macha ng'omusajja yali tayaringa alina obuwumbi bwe bubiri ne bamusomera ddiiru ya golodi awo. Omuzungu yasudde golodi waliwo essente za UN twetaagayo ka liquid tuzisanguleko stamp. Omanyi nti n'okuzaalibwa mu Uganda nakyo kyamagero okuba mu Uganda okubadde kiminti okuba mu Uganda nakyo kyamagero era oteekwa okukyenyumirizaamu kiteekwa okugattibwa ku bibonerezo ebiweebwa. In fact okuzaalibwa mu Uganda kigattibwa ku bibonerezo ebiweebwa abantu nga bakyali balamu. Nali nyumyamu ne munnaddiini omu ne ŋŋamba nti singa basobola okwamendinga the 10 commandments balyongeddeko commandment eye11 nti tozaalibwangawo mu Uganda. Eggwanga Uganda tujja kuba tulikoze eggwanga ddungi nnyo taata because omuntu abeera ne ssente ze ateekateeka ekyokuzikozesa ne wajjawo scam nti golodi nti anti kati
golodi ono ne kasoketuka amachandizi gano oluvaawo nti ate omuzungu yasudde golodi waliwo kalikwidi kano uranium abasajja babadde bafubutuka kalamoje y'abazungu bayuweni ne basula akacupa ka uranium kano obeera oli awo wala ne bajja mbwa nti tulina emitwalo 5 ejja $. Naye kalikwidi akasangulako stamp ene ya UN kalikwidi ako bakagula Nairobi kagule sente bweziti ne basooka ne bakusiimulirako nogera nozivunjisa ne balyoka bazikuwa zonna ogenda okuzisiimuula nga tezikola abasajja bangi abanyagiddwa mu mbeera eyo n'abakyala 85% era abamu babeera tebannatuusa kufa ne bakutuka. Ekyo kituufu nnyo. Lwaki? Kakati lwaki why most retirees are scammed and having their savings blown away? Ensonga esookera ddala IBRAH. Kino kyo ngenda kyesibako nnyo era bagenda kumbuuza lwaki nkikoze. Butateekateekebwa na kubeera na financial literacy. Olw'ensonga lwaki financial literacy ngyesibako nnyo. Tewaliwo ngeri yonna IBRAH gy'osobola kuyingirira kintu ky'otamanyi bwe kikola. Nagamba do not enter anywhere nga you cannot determine where its exit is. Kakati gwe sebo bwobo ntuteeyo mu gold n'ebirala nfulumirawo wasinga mba nkibuusemu nenda abantu mugenda kunkuba. Ekyokubiri abantu bano abafuna retirement packages zaabwe ku myaka emikadde mbakubiriza bukubiriza nga tonnaba kukwata kasente kano konna kateeka mu investment gy'oba olonze kyalibadde kya bwenkanya IBRAH n'oba ng'olina akantu kozze ojja ossaamu ssente nga gyekali katono naye nga kabadde kabeerawo nga kali operational si bwe buli taata such that kubanga sente zino babeera bazikuwadde to boost and grow the business not to start. Mind you, package gye bakuwa is not to start a business but to grow and fund a running business. Already ekintu ky'ossaamu ssente badde okikola kati nnyongeramu kubanga kirina track record kiri profitable manyi bwe kitambula manyi ebizibu ebikirimu ebikyolekedde mbadde nkikola ebbanga lyonna kati gwazifunye nga tolina idea n'emu kubanga ensobi gye tusinga okukola mbadde mukozi wa gavumenti nga ndi employee kubanga kino ekintu kibatiisa nnyo oba mbadde mukozi nga ndi mu organization oba mu institution naffe tubadde tumanaginga ssente kati ne tulaba nga ssente zino companies zikoze losses company investinze mu nyumba enyumba ne zitakola company ne investinga mu birala ebirala ne bitakola kati gwe bwe bakuwa ssente because of that kifaananyi kye wafuna eri nti ssente company yaziteekamu ne zitakola kikulowoozesa nnyo nti neeno gyozze bw'onaaziteekayo tezigenda kukola ki kukola n'otandika okuyaayaana ng'onoonya brilliant ideas abavubuka ze balina era wano abakadde abafunye ssente mu njulira bw'ofuna ssente abaana tebava wuwo abaana buli muwana ajja ne idea eyiye mami tulunde enkoko jjajja tulunde kino dadi tukole kiti tugule emmotoka zino tulime vanira yensonga lwaki ebitundu 88 ku buli 100 essente nga bwe bazibawadde za retirement zonna zisaanawo nga tezirina kye zikoze okuddamu kuli bwekuti era oyinza okumbuuza nti kyekyalibadde kikoleddwa way forward akasente kano nga kamaze okuweebwa retirement funding emaze okuweebwa sooka otetenkanye nga bw'osobola osooka ofuna ekituyita financial literacy IBRAH ekitone ennyo nabagamba ennaku zibeera 90 days financial asset classes zonna omanye performance yazo bwe zikola if I had invested my 100 million nga bwe bazimpadde today mu shares in a certain company A after 5 years or 10 years ngenda kuba nyina sente mmeka nabagamba wano omwami yakwata saving we wa $1 million in 1990 namuteeka mu company emu in 2019 bamulangirira mu shareholders nga akakadde kamu kakoze $19 billion ontegedde omwami obwa by then yali 51 wayiseewo emyaka emekaawo kati ali mu 80 plus naye akakadde akali akamu kakoze over 18 point something billions n'olw'ensonga eyo if I understand how these financial classes operate butya bwe zifuna butya bwe zisala nteekayo ssente zange nga mmanyi biki nabagamba mu finance teriyo zaala we have no gambling in investments you don't gamble bw'oziteekayo nga tomanyi biriyo zigenda kufa zonna zikole ki zigwewo ekyokuddamu kiri nti sooka onoonye amagezi nga tonnaba kusaayo ssente zino kubanga abaana abali mu kibuga abapulaningira ssente zo bayitirivu the moment you get the money like this omwami ennaku ezo gwe nali ngamba nti ssente zirina nnannyinizo
tekitegeeza nti waliwo omuntu aprintinga ssente nti zize ng'omuntu wabula ssente kyengamba nti ssente zirina banyinizewo mba ntegeeza nti waliwo abantu abasuffu abalina amagezi abasuffu nga ye buli kyoyingiza asobola okukikuggyako ng'akozesezza obukujjukujju n'amagezi kati abantu bwe bato tubeewala tutya tubeewala nga tumanyi nti omuntu bw'abala n'akugamba ebya simanyi akacupa ka inki kayiise simanyi owayiweni asudde omuti gwa sabbuuni ate simanyi omuti gwa sabbuuni bw'oguyiira amazzi bw'oguyiira kakalikwidi gufuuka goldiba bw'ate goldiba bw'ogikweka mu uranium ennaku bbiri simanyi efuuka essimu kati kazambi naye kasasira afaanana bw'ati bw'obeera omanyi obeera okutioninza against losses eziyinza okubeerawo because of ignorance. After this package has been received, omuntu gwe yes na muntu. This is a principle. Bw'ofuna sente nga bazitadde ku account nga it is a lump sum. Weebake weeks 3 sente zo nga weefudde atamanyi nti ozirina. Ennaku 28 21 zijjeko ebirowoozo tozipapiramu kubanga bw'opapa ogenda kukola ki ensobi. After 21 days omwami gwe nali ngamba ebiseera ebyo ne mugaa nti nze bwe nfuna akasente nga it's a lump sum omulundi gumu bwe mmala okukasa mu banka nga ngenda eka neebaka kikuyambako nti ogenda okuzuukuka ng'oyina a different version of what you want to do than wulumpa sente nensigala mu kibuga nga njagala kuzisaasaanyizaawo onfuna bulungi so retirement package eno bw'oba ogifunye 21 days neebase simanyi nti oba baazitadde ku account 90 days endala nzimala mu kumakinga sure nti nfuna that financial literacy gye neetaaga bw'oba tusobodde gifunira myaka gifune mu myaka gino gyennyini gye tukyaliwo ebintu bino byonna mmanyi bwe bikola. If I am investing in real estate paati ki kika ki ekyennyumba kifo ki mutendera ki ogw'ennyumba bwe mba ndi mu agriculture mu value chain agriculture afunirawa mu kutundira ku nnimiro mu value addition mu kusuubula kutwala bweru export import kwongerako ki obenga omanyi mutendera ki woofunira bw'oba ebyo byonna obimaze obimanya sente zino zi investing in bits tezigendayo mulundi gutya gumu singa investinga sente zino nga nfunye miliyoni 4 nenziteekayo lumu boom and I get a crash somewhere zonna ziggwawo ne sibaako nekyenfunye naye bwe investinga in bits nenda diversifyinga investment portfolio yange making sure nti mu bonds bwe mba nyinayo miliyoni 4 mu equities oba stocks oba shares nyinayo miliyoni 3 ezo 7 nga nzija mu real estate nayo nzimba y'obuyumba ontegedde kati mbeera diversifying investment portfolio yange ng'ebintu ebyenjawulo bisobola okuyingiza sente ez'enjawulo ngendo gatta sente zange bonds zizikoze equities ziganye real estate alese sente onfuna bulungi nnyo so ebibiri ebifunye bikushyoninze loss gye naalifunye mu kintu ekirala. Njagala tutunuulire lwaki abantu bwe tuweza emyaka 55 n'okudda waggulu kitukalubiriza nnyo mu kuinvestinga. Neyanziza ekibuuzo ekyo omuntu bw'aweza emyaka 55 mu process eri gye nnannyonnyola eya energy levels between 12 to 25 obeera n'amaanyi mangi. Between 25 to 35 obeera n'amaanyi mangi. Between 35 to 45 obeera musufu nnyo. Between 45 and 55 era obeera okyayinamu. 55 to infinity obeera onafuye energy levels zibeera biro. Obudde bwe wamalanga mu kisaawe eky'omupiira essaawa zo 2 oba tokyasobola kukola yadde eddakiika ameka? 3. Kitegeeza nti abantu abali above 55 years tebanafuwa bunafuye mu mubiri gwokka. We live for 3 ebintu bibiri bye tubeerawo nabyo mu bulamu. We live for the body, spirit and the mind. Kakati omubiri bwe gunafuwa spiritually tunafuwa ne brain wise ne tunafuwa. Kati lwaki abantu abasinga bakaluubirirwa nnyo okuinvestinga past this age tubeera tuyina ebizibu by'ensi bye tuyiseemu bingi nnyo ebibi ennyo kwegamba ensi ebeera etukungudde ne tutuusa ku level nti buli kintu kyonna ekireetebwa mu maaso g'obeera olaba nga kigenda kutta ssente zo. Omuntu bw'akujja n'akugamba ku nkoko nga wazikola ne zigenda omugandeka. Kati olw'okubanga tubeera twafiirwafiirwa dda ne tuba nga tetukyalinawo oko katundutundu konna kalowooleza mu success buli kintu kyonna ekituleetebwako tukigoba ky'oba osigaziza kunoonyayo ideas mpya z'otagezesangako guess what
ideas empya z'otagezesa nga keera z'otamanyi bwe zikola sente zo zonna zigenda zitta because tomanyi ky'oyingidde exit gyeri. Nze maze okuyingira ennyumba naye simanyi mulyango gunfulumya guli ludda bwe baggalawo empise bwe mbeera munda ng'erimu obulabe bubeera bugenda kunsaanyaawo. N'olw'ensonga eyo nkubiriza ntya tetulinda kuweza myaka 55 kudda waggulu kulowooza ku retirement planning oba butya bwe basiga ssente. Tukitandikeko as early as omusala gwo ogusooka nga gutudde ku account. Otuuka okuweza emyaka 55 nga waliwo ebintu by'ozookola oba omukululo gwa businesses gw'obadde ojja ssente such that by the time you hit 55 wakati awo wonna obadde olina ebintu by'ojjookuza. Okibaddemu ekintu emyaka 15 mbadde yeesinyina ekitongole kyenkolera nga accountant. Naye mbadde nyina business gye ndi mu cooperatinga ng'erimu miliyoni 25 oba 3. Kati bwe njongeramu 4 mba ngitwala ku mutendera gukola ki? Guddako. So si kufuna ndi ku myaka 55 oba mpadde lampusa miliyoni 2 then olwo ndowooza okudduka okukola edduuka lya wholesale. I think kano nako kagirewo ddala. What is the perfect age to start retirement planning? The perfect age to start retirement planning, there is no any perfect age. The day you start earning your money as a salary earner, as an income earner, as a passive income earner, as a portfolio income earner, is the day you should start planning for your retirement. This is actually no mindset erina kubeera ya buli munnayuganda. Olunaku lwe basoose okunsasula omusala gwange ne gugenda ku account lwe lunaku lw'osaanya okutuula wansi. Yensonga lwaki nagambye nti abaana baffe bano abato beetaaga financial literacy classes such that by the time omwana ono lwatandika okufuna omusala bwe pa aba akimanyi bulungi nnyo nti account zino 3 nzeetaaga. I need a retirement fund account, I need an emergency fund account, and I need a personal savings account. Kuno kwe kutuula ssente zenkozesa ebyange nga nze omuntu ebijjawo living expenses. Then emergency bye bintu bino ebya bulijjo byennindiridde kwegamba byenninda ne nga nti omukyala ajja kunoba, nja kulwala, nja kufiisa, emmotoka ejja kufuna akabenje, then nja kufuna ebintu ebyo binyambako nti bwe mbanga nabissa mu nkola nga nkimanyi nti bijja kubaawo. So everyone akimanye nti olunaku lw'otandika okufuna ssente oba ozitandikidde ku myaka 15 lw'otandika okuplaningira retirement, bw'oba otandikidde ku earninga ku myaka 3 lw'otandika okuplaninga retirement, oba ozifunidde ku myaka 25 lw'otandika okuplaninga retirement. Buli mwaka gwonna gw'ofuniddemu ssente lw'otandika okubeera income earner, passive portfolio and income. Ssente zonna ezivaako oba omusala guli salaried jako 10%. Eyo twajogeddeko emergency fund eri 20. Gwe ebyo bw'omala obijjako ebbali biteeke kuno. Omuntu agamba nze nfuna omusaala naye bwe mbijjako ebyo byonna sisigazaawo zimalawo obulamu. Tezisigalawo olw'ensonga you're living over and above your earnings. Olina kusula mu nnyumba ya mitwalo 10 oli mu kuyaka kadde. Tutunulire akasente kaffe aka retirement kano. Omuntu ayina kakozesa mu investment oba kwesasuza byatasobola kwetuusaako mu biseera biri ng'akyakola. Omuntu asobola okukeera ku makya n'agamba mu biseera byo nakoleranga navuganga emmotoka Toyota brands naye kati ssaawa eno neewummuza sente kankatandise okujja. Lwaki sitandika okuvulumula zibbenzi, lwaki sitandika okuvuga emmotoka ziyaudi okitegeera, lwaki sigenda mu bajamani eyo netandika okuvuga emmotoka ezo. Omuntu asookera mu makya n'agamba nti saasobola kugenda ku zi holiday, saagenda ku zi trip, lwaki kati ssaawa eno sigenda e Miami, sigenda Dubai, sigenda wa n'ebigwa mu kkowe eryo. Kati ekibuuzo kinziriramu bulungi nkifune bulungi. Akasente kaffe aka retirement kano omuntu ayongere ka investinga oba akakozese kwenaazaako nnaku kwesasuza biri byataatuukako mu biseera we yakateekerateekera. Kaakati ekyokuddamu kiri nti do not use your retirement fund package to create liabilities, but use your retirement fund benefits to create assets that can generate incomes and profits. Then from the profits you can enjoy life nga bw'onaaba ogyetaaze, kuba twagambye 55 and above enjoyment after enjoyment. But it should be si kozesa sente zange zino to create liabilities. Ntegeeza ki
singa baba bampadde milioni 2 nengenda nengula Audi A5 ya bukadde 17 nga buli mwezi yetaaga spare parts maintenance n'ebirala emilioni 2 kati olomba ngwaguwadde wabula I can use this same amount to buy an asset that can create a trail of earnings ezisobola okufundinga liabilities zange okugeza ezo zogambye Miami kugenda ko Greece kugenda ko Puerto Rico kulaga ko wa kugenda ku beach kweyagala kweyanika ko ngenswaswa enjoyment after enjoyment, but it should never be using my retirement fund to create liabilities, but I should use my retirement to invest it in assets that are going to create a constant and a positive cash flow esobola okufunding my liabilities that I have accumulated over time. Twabasomesa about financial asset classes jebuvuddeko omuntu atulaba abuuza oba yali agadde okumanya financial asset class ki esobola okuproviding stable return to invest mu bantu abawummudde. Okay, ekyo kibuzo ngenda kiddamu bulungi. Financial asset class eya stocks oba equities eri volatile naye yesingo sasula. Njagala tugende mpola bantegere bulungi. Equities yesingo sasula. There is a high chance nti sente obo zitaddemu zisobola okufuna amangu oba okufuna akasente akawerako. Era yesingo okugagga yesinze ndowooza okugaggawaza abagagga abangi betulina mu nsi ebadde equities as a financial asset class. Wabula real estate ekyali waggulu mu zonna okuprovidinga stable but with a low rate of return. Stable but low rate of return. Low rate of return. Nti wakera ku macha n'ozimba emizigo gy'abapangisa gya milioni 5 naye buli mwezi ojjamu milioni 10. 10 otutte na wala abamu bafuna 5. So bwogenda okubalirira kyayingiza ne vis-a-vis kye yateekamu nekyali mu kukungulamu kati mu kujjamu tekisobola kufundinga easy living expenses, easy living tuwe below what you should have lived singa sente zo yali azitadde mu kintu ekirala. Kati kino kye ngamba nti stocks oba equities ziprovidinga ziri volatile nti osobola okuteeka mu sente ne zigwa oba ne zambuka nnyo naye ate zo zirina chance nti zisobola okukuwa omugidi mungiko kubanga osobola okugula share siringi 2.3 ne wayita omwaka nebanga etunda siringi 4. Company that is abantu bagitaddemu essuubi kati okugeza companies muzegendereze nnyo eziri mu kusiga mu bintu ebiri mu kukyusa obulamu bw'abantu. Bino bye bintu bibiri omuntu byasanye okwetegereza nga investinga ngagula shares oba ngagula stocks mu company. Company eyo bintu ki ebiri convenient byeri mukola ebiri mu kukyusa obulamu bw'abantu ekyokugeza kinyinza okukuwa. Singamba njagadde gula shares mu Tesla nkimanyi bulungi nnyo nti Tesla eri mu revolutionalizinga emmotoka ezibadde zikosa gasoline okuvaayo tukozese amasanyalaze ga solar. Ontegedde oba amasanyalaze kati oyo nkimanyi bulungi nnyo nti ali environmentally friendly era ne government zimuwagira okusobola okulaba nga apushinga investments ze. Awo nteekawo sente zange kubanga future prospects zingamba nti gye tulagala tetwagala emmotoka y'amasanyalaze erina okuwamba ey'amafuta. So kati omuntu ayagala okuinvestinga mu stocks oba equities olina okwetegereza obulungi, does this company mu bintu byekola services products and information gyetuwa does it address convenience and quality? Nteekemu ezange bweba te addressinga convenience and quality ddamu emabega ogyetegereze. If need be ngamba abantu baffe bano ba retirees oba abantu abateekateeka okugira companies zonna ezisinga ennaku zino zinvestinga nnyo mu research. Gwani gwosasudde akolere research about what you want to invest in. Singa mbeera njagala kuinvestinga mu stocks nsobola okwesiga omuntu ne mugamba njagala kunkolera research wa companies mu Uganda 10 nga mu myaka 10 okuva kati ozeetegereza bulungi ozitunuulidde nti zijja performinga buki bulungi. Njagala tutunuulire wakyogeddeko of course nti omuntu bw'afuna essente empitirivu yalisaanye n'asooka n'akiwaamu an overnight oba 2 nights and above ng'alowooza kyalina okukola. Wano
omuntu singa nga aba afunye retirement package ye ayina kukola ki? What should be done? Procedure yeno buli muntu yenna asasuddwa akasimu ke n'akafuna. First of all tusooka kukakkana ne tuzikiza ku muliro gwazo. Bwe zijja tubeera basanyufu kugamba tufuna n'okulowooza nti akasente kano kasobola okumalawo buli kizibu kye tubadde nakyo mu bulamu tekiba kituufu. Sente ezo ze babeera bakuwadde tezisobola kumalawo bizibu byonna. Kyova olaba nti abazifunye mu mwaka gumu, mu myezi 6, mu myezi 3, mu myezi 4 ziba ziweddewo. Okusooka tusooke tukakkane. Calm down. Procedure. Rule number 1. You've gotten your retirement package. Please calm down. Sigwo osoose zifuna, sigwo osembye, ezizo size zisinga ez'abalala obungi. So kukakkane. Bw'omala okukakkana, seek. Number 2, seek financial guidance on what you're going to invest in. Mulimu ebintu byogenda okuteeka mu ssente nga oyagala toyagala mu myaka 4, 5. Nzijukira bulungi nnyo omukyala eyajja nga ayagala kuteeka ssente mu internet. Actually yali ayagala kukola kafe nga yesinga obunene wano mu Kampala. Omukyala ne mugamba kafe, internet cafe gye tulaga mu myaka 5 tezigenda kubeerawo. That was way back in 2016. Ne mugamba mu smartphone revolution yejja kafe zigenda kuba tezikyalina mirimu n'awakana n'agula computer oba zaali 37 n'aziteeka in a certain building n'ateekamu n'ebirala. Right now sente zonna nga bwe yaziteeka mu zaafa within 6 months yali amaze okuggalawo kubanga yali tasobola kufunamu. So nga tonnaba ku investinga sente ezo, have you sat down with your financial planner and advisor ne mubaako ebintu bye mwetegereza ne mumanya nti sente zino within 5 years bwe tuba tuzitaddemu in sector A in industry B performance ya industry negenda kubeera etya? Kuba kakati nze nkimanyi bumanya singa mbadde nfunye akasiimo nga bulijjo ekirooto kyange mbadde nkola mawulire njagala kukola TV nalisoose kwebuuza TV mu Uganda ziri mu revolutionizing bwa zitya? Are we going online oba tuli mu kusigala ku nkadde? Are we still going digital oba tuli mu kuddayo ku analog? Kati ebintu ebyo yinza obutabimanya nga gwe omuntu abadde akola in a certain organization oba institution. Ojja kwetaaga omuntu atwala obudde nga abyetegereza bulungi amanyi ne gye mulaga ne gye muva. Akusiigira ekifaananyi oteekeyo anti bano ekibatiisa bw'omuntu bw'omugaa nti consultation tugeze wa $5,000 agamba nedda ezo nnyingi. Natamanya nti $5,000 zisobola okusavinga $5,000,000 oba $5,000 zisobola okusavinga obukadde 10 oba $5,000 ne zisavinga $10,000,000. What is done rather is vice versa. Kanfiirwa 10 naye nga sifiiriddwa 5 mu ntandikwa. Thank you. Bulungi nnyo. Njagala lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire kyekireeta retirement investment crisis mu Uganda. Bintu biringa bisatu. Okusooka ekireeta crisis mu retirement mu bantu aba actually the retirement crisis eri mu Uganda ekigireeteddwa ekiri kintu kimu. Nti abantu aba investinga sente basigaza retirement fund eterekebwa mu NSSF oba n'ebitongole ebirala naddala abakozi ba gavumenti nga ekyokwekwasa kyokka kye balina. Kati ebiseera ebisinga sente zigenda okujja zino bazituwe nga tezisobola kumalawo obwetaavu bwa bulamu bwaffe bwe tubadde nabwo. Kati nga kyetaagisa to create another source that can sustain our lifestyles even after retirement. Kati crisis eyo nebanga ereeteddwa okuba nti tubalidde ku retirement package as a single entry to cater for all our expenses. Eyo nsobi nnamba emu. Ekizibu ekyokubiri wekiri ekya crisis nti abantu baffe bano tebafunye financial literacy. Tetutegedde bintu ki bye tusobola kukola ng'oggyeko ebintu byokka bye tubadde tuwangaala nabyo. Bintu ki ebirala ebisobola okuteekebwamu ssente ne bivaamu essente zitubeezawo mu myaka emikadde. Kati crisis eno ogenda kwesanga ng'abantu olufuna ssente zivanishinga. Money is blown away. Mu kifo ky'okuinvestinga, instead of actually investing the money is given away to the greedy dogs. Kubanga bo babeerawo nga bazirinze bakubalira ettaka ne baliguza emirundi 3 n'olisangako enkaayana. Ne baguza emmotoka nga bagiguza bamanyi injekita mu yingini nfu. Ne baguza ekibanja naye nga bakimanyi ekibanja kye baguzizza kyakubanja tekiriko n'enkaayana. Ne bakuguza awantu nga bakimanyi nti gwa gavumenti oba lutobazi. So
kibeera kirungi nnyo okumanaginga this crisis nga tweyambisiza eri procedure gye mbagambye. Tusooke tutegere ebintu ki ebikola, tweyunire abantu abo abagaba services ezo. Wano sekubira kalango nti ndi omu akikola. We are many, actually tusoba ne mu lukumi. So mweyunire abantu abo basobole okubataasa. Crisis eri eya retirement fund eri mu ggwanga nekisinza okugikolako kyekyokuba nti tugitunulidde as a single entry to cater for all our life expenses. Okay. Njagala tutunulire, what is the best way to manage your retirement package? The best way to manage my retirement package, first of all, is the best way is to invest my money mu assets is creating a positive cash flow esobola okufundinga liabilities zange zennina okugeza. Singa mba nkutte retirement fund yange nenjiteeka mu bintu bye mmanyidde ddala obulungi nti bigenda kuvaamu essente ezisobola okugeza. Nyinza okuba nga nguze trailer nemanya nti trailer Mombasa Kampala egenda kumpa milioni zange 7 omwezi. 7 milioni zino zimmala bulungi nnyo okusasula amafuta g'emmotoka, kutwala abaana bange mu ddwaliro, okutwalako omukyala wange out n'okukola ebintu ebirala. Nja giyingirira. Ntegerekeka. Era sente bwentyo bwenja okuzinvestinga. So the best way to manage your fund is to make sure that sente oziteka you putting this money in an asset that creates a positive cash flow esobola okufundinga liabilities. Twewale nnyo okukwata sente ez'akasiimo oba ze batuwadde nga tuwumudde ne tuzissa mu liabilities ezitasobola kufundinga expenses zaffe endala ze tulina. So mu bimpimpi kyentegeeza kye kino nti mu financial asset classes zaffe omukaaga ze nabasomesa tunoonyeeko ezisinga okuperforminga 2-3 tuziteekemu sente ezo, then sente ze tuba tutaddemu amagoba gonna gezikola. Ojjukira akantu kennaga nti tulina kulya nfiso si magoba. Sente ze ntaddemu asset bwe zikola amagoba gano gwennyina okuggyako akasente akambeezaawo. Okay, lastly nga tuwunzika njagala tutunuulire abantu bagwanidde oba basaanye okwesiga banka oba institutions ezitereka sente for how long, era banga ki butasukka ddi ne sente zaabwe. Kaddem abantu baali esigisizza banka oba amaterekero amalala ag'essente kumala banga ki, era kigwanidde abantu beesigise banka sente zaabwe banga ddene. Kati okusooka I'm not a banker, but at least I'm a financier. Nti bye bakola mbimanyi. Emboozi ebadde etera okutambula nti banka nzibi, banka zikola zitya, ekyo ekifaananyi kye basiiga kikyamu. Bank they are instituted, they are legal operating, ziri legit, era zikutte bulungi sente z'abantu. Olw'okubanga waliwo incident emu oba bbiri ezisobola okubeerawo gwe ne bank does not qualify a bank okuba nti mbi. Ebirungi bisobola okubulayo bye tuzoogerako ne tuconcentratinga ku bibi. Naye nze mu buufu buno ngenda kwogera ku birungi. Ebbanga lyonna ly'obeddewo mu bulamu bwo n'alirowoozeza nti omuntu yalibadde essente zaazesigisa banka. Kubanga kyekifo kyokka kyenkakasa obulungi nti kiri regulated by a national bank which is in this case the Bank of Uganda. Nti tuli cushioned banka ne bwebeera nga eggaddewo insolvency tutuuse ekiseera they are non-performing, tebakyalina ngeri yonna gye bayingizaamu. Bank can be acquired by another bank to make sure nti accounts zaffe zisigala nga bwe ziri nga bw'olaba scenario eri gye twalimu wano. Oba that bank amwenteresa sente zange can be nationalized. Bank of Uganda esobola okuginationalizinga, then the government negifunding okusobola okulaba ng'egizaawo, then bwemala negiprivatizinga oba negitunda. So ebbanga lyonna omuntu lyayagadde okumala ne banka ye lisoboka era ddungi, era nkiwagirira ddala omuntu okwesigisa sente ze ne banka. Sigenda kukirowooza era sigenda kirumamu kuziwagira. Zitukoze obulungi obutagambika, bezikoze obubi munansaasira naye ffe abamu zitukoze obulungi kubanga ffe tuyinza okuba tetulinayo omuntu munene mu gavumenti yenna gwe tumanyi nga tetwali badde na muntu yenna atusika ku mukono kusobola kubaako bwe tweyagalira mu ggwanga lyaffe.
but because of banks, financial instruments eziri mu bank like debt, abamu tuzikozeseza ne tubeera bulungi nnyo. Tujjayo ssente eziri patient ne tuzizaayo mu bangi panvu ate ne zitukolera ebintu ebirungi. Kale ebbanga ly'omala ng'okola n'ebbanga ly'omala ng'owumudde, ssente zo waali badde ozeesigisa banka lwa nsonga bbiri: eri safe ate eri safeguarded by the National Bank, which is the Bank of Uganda. Akataleke kalasiri nga tuwunzika bubaka ki bw'owa famire ezo ezitunuulidde akasente k'abazadde baabwe aka retirement nga bo ebirowoozo byabwe byonna bigamba kajjaddi tukoze tutya? Mzee ali mu myaka gye'7, myaka gye'6, myaka 8, alina ka package ka miliyoni katugambe 5. Abavubuka abaana abobuwala n'abobulenzi myaka 25 kwa 3 ngabo bakuba gudde bagamba kajjaddi tukayiiza amagezi fa abategeere nnyo. Kati okusooka njagala kuwagira abaana lwaki babeera n'ebirowoozo ebifaanana bityo nga babalidde ku retirement packages abakadde baabwe. Ebitundu 97 ku buli 100 embeera okufuna kw'omwana okubeera obulungi mu bulamu bwe, contribution 97% eva mu bakadde. Kyagale kigaane okubonaabona kw'omwana wo olwaleero kwalimu okuyinako ebitundu 97 ku buli 100. Decisions z'okoze ng'olina omwana oyo zimuimpakitinga okutuuka lwava ewakaawo, era decisions z'akola mu bulamu bwe ebiseera ebisinga abeera aziyigidde mu makaago. Bantu bangi nnyo wano babaleeta mu kamera, they attribute their successes back to their families, ku bakadde bamaama ne bataata. Kati omukadde avaayo olwaleero ne weebuuza mbu abaana bange bansobedde, naweerera abaana balina degree ne bali mu kibuga bakireerese kubanga yeeyo paati gye wazannya. Waweerera buweerezi, paati endala ezirina okukolebwa omukadde tozimanyi era tewazikola. Kati omwana okulowooleza mu by'obugagga bwo nga otuuse mu kiseera ekiwumula abeera mutuufu kubanga financial literacy gwe wamulaga nti he cannot live independently nga talina muntu yenna gwe yeesigamyeko. Singa omwana oyo yalina financial literacy ng'akimanyi nti mu bulamu bwe mu kufuna stages z'obulamu zino alina wagenda okutuuka ekiseera nga teyeetaaga bakadde, alina wagenda okutuuka ekiseera nga talina gwabaliddeko okuggyako ye ng'omuntu, omwana oyo yali badde tatunuulidde bya bugagga bwo. Abitunuulira lwa nsonga emu, obuvunaanyizibwa bwo bwe walina okuzannya gwe wabulekera basomesa na street. Wabulekera abantu basatu. Kyaki bino byensomesa tebizisomesa. Amawulire ge balaba abaana babeera ku ngambo z'aba celebrities okuva ku makya paka njuba kuziba. Awalala we twali badde tugamba nti tujje gundi twagamba amasomero agali badde gasomesa abaana financial literacy, omwana n'abanga akula ng'akimanyi nti obulamu tulina financial stages: survival, career, passion, enjoyment. Bino omwana talina kyabimanyiiko, talina na career gy'azimbye. Okusooka tulowooza nti abaana baffe baali badde bakimanyi nti ssente z'abakadde tetuzibalirako. Nze abaana bonna abandeeteddwa benjogedde nabo IBRAH bakimanyi bulungi nnyo. Your parents' money is not your money. Olw'ensonga bantu batono nnyo abali mu kamera wano abandaba nga bali mu kulya ku ssente z'abakadde baabwe. Abasinga bali kuzaabwe. Gwe oli kuza maama? Oli kuza taata? Golowooza ndi kuza maama? Ndi kuza taata? Bwe bufu bwe bumu abakadde bano abaana baabwe bye balina okubassa mu mitwe nti osobola okubeerawo nga totunuulidde ssente z'abakadde bo naye nga naawe okuriyeetinze. Yensonga lwaki olaba nti mu Uganda kye tulina bakiyita first generation wealth. Obugagga obw'omutendera ogukola ki? Ogusooka. Oguddako tegusobola bukuuma. Olw'ensonga tulina emboozi egamba saagala abaana bange baboneebonenga nze bwe nakola ki? Bwe nabonaabona. Statement eyo emanyi kyetegeeza? Ebyanfuula kye nali saagala abaana bange babiddemu. Gwe tokimanyi nti n'obugagga obwo bw'olina bw'ofunye ekibukufunisizza by'ebintu biri bye wayitamu. Kati gwe noddira omwana kikole kagenderera omwana alyeko amazzi, kikole kagenderera omwana olumu amanye nti sukaali abula. Sakirati bw'aba atuuse mu recession ewatali buli kimu kyabadde yeetaaga akimanyi bulungi nti buno bulamu bwabwe ki bwa bulijjo. Yensonga lwaki olaba nti abaana b'abagagga bwe babalekera amabanja tebasobola gasasula. Olw'ensonga to them they have never ever
known nti omuntu osobola okukozesa debt to create obugagga bo kye baali bamanyi nti muzeeyi alina ssente investments zaalina mwe ziva n'aleeta ebintu ebyawaka n'agula amamotoka n'akola ki kati ye mindset gye balina so nkubiriza abakadde bonna abandaba nga muyina abaana tuleke generation emabega etegeera ebintu bino obulungi tuleme kubeera n'abaana balowooza nti omukadde ssente nga bwazikoze ayina zitulekera abaana bano tubamanyise nti you can independently from these forces nabagambye survival career development passion and enjoyment mu parts zino zonna obuvunaanyizibwa onus eri kuggwe nga ggwe omwana okumakinga sure nti ocreatinga financial muscle kuzikuyisaamu zonna nga totunuulidde ssente za mukadde ekyo bwe munaaba abakadde mukinkoledde nja kubagamba ekintu kimu nti omukadde ali mu kamera ng'ondaba ng'abaana bo bali ku street bali mu drivinga nga be bamu ku baana ab'emulugunya nti ekonome eyisibwa bubi ekonome ekola bubi okubonabona kwabwe okuyinako ebitundu 97 ku buli 100 olw'ensonga abaana tewabateekateeka kimala mu kyaki gye mubasindika teriyo financial literacy mu masomero gye mubasindika eriyo kuramu waaka tusoma Timbukutu Mali Rebellion then ne tujja ne tuongerako South African history ne tusoma the prairies of Canada the Zulu ne tusoma the Zulu ne tusoma ku majimaji libe majimaji erina kumpi nnyo tuli mu kusoma prairies of Canada kyokka omwana n'atuuka okunoonya visa amanyireko Ontario ku map kweri naye mutuuma agenda akime visa ya America kale abantu abatuteekateekera mu the Rainlands omanyi omusajja yankubira simanyireko ekyeyo nangamba simanyi Ontario eyina netunuulira omusomesa omanyi nze nasoma ndi wamba Zulu somesa nankubira obutamanya leko Ontario party kikweri ku map ya US aliwo omusomesa nempulira njagala mu mutuga talinyanga talina nasuubi nti alisaza ticket. Okay, kale tetugenda kubanga tusuka olunaku olwaleero njagala kwebaza tiimu gye ntambudde nayo Idris, Daniel, Keith, Netone Senabulya. IBRAH Mukasa gemanya gange mbagaza ekiseera ekirungi. It has been a beautiful Sunday. Link up next week on Wednesday. Mubere bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.